إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبرغادا بيبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وحفظكم المولى جل وعلا. بارك الله فيكم. نتابع Uganda tukomyewo n'omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa oguyitibwa ebyobuwangwa ddiini, era nga kye kitabo kyaffe mukadde waffe muganda waffe Sheikh Muhammad Quraish Mazinga hafidhahu Allahu ta'ala kye yatuwandiikira nga tugenze tukitambula biiznihi tabaraka wa ta'ala ng'olwaleero bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala wa bi'izzatihi njagala tukwatagana n'omutwe ogugamba nti Allah si ye yabitonda. Amakulu ebyo by'ekishiriku abantu bye basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Abashiriku balina argument, specious argument egamba nti Allah si ye yabitonda, kati nga bategeeza nti n'olwekyo okubisinza kituufu. Olupapula lwa 5 barakallahu fikum ng'agamba Sheikh ow'ekitiibwa mukadde waffe hafidhahu Allahu ta'ala nti abalala ne bakawaŋŋamula nti Allah ye yatuwa ebyobuwangwa byaffe, era mbu n'olwekyo okubisinza tebalina nsobi yonna. Era obawulira babuuza ebibuuzo eby'obubuyabuya ng'okugamba nti Allah si ye yabitonda, si ye yatonda lubaale, gw'olowooza lwaki yabitonda, ky'ogamba byavaawa, n'ebibuuzo ebirala eby'obukafiiri. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti bw'omubuuza nti Allah subhanahu wa ta'ala si ye yatonda embizzi, lwaki ovumirira abagirya? Allah si ye yatonda ebbidde oba embidde n'essubi n'omuwemba, lwaki ovumirira omwenge n'abagunywa? Ng'abulwa ekyokwanukula. Agamba Sheikh w'ekitiibwa singa abadde wa mazima yalibadde yeeyanukula n'agamba nti si buli Allah subhanahu wa ta'ala kye yatonda nti yakikkiriza abantu, wabula alina bye yatonda olw'okugezesa nabyo abantu. Amakulu Allah subhanahu wa ta'ala alina bingi bye yatonda, naye ng'ekigendererwa kugezesa nabyo bantu. Agamba Sheikh era kye yava bibagaana. Lwaki? Olw'ensonga eyo, olwaddiirwa eyo, okugezesa nabyo abantu nga kigezo. Allah subhanahu wa ta'ala n'abiteekawo
n'abibagaana owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba shekhe nti agonda n'abireka aba ayise ekigezo, ate ajeema n'abyebagala aba agudde ekigezo. Naam, agamba barakallahu fikum nti nabwe kityo twekingiriza eri Allah subhanahu wa ta'ala obubi obuli mu bitonde bye byonna bye yatonda, nga tukakasa nti ye yabitonda, ate era nga tukakasa nti birimu obubi. Tukakasa nti Allah ye yabitonda, ate mu ngeri y'emu tukakasa nti birimu obubi. Agamba shekhe nti ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu birabbil falaqi, qul a'udhu birabbil falaqi min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri an-naffathati fil 'uqadi wa min sharri hasidin idha hasada. Suratul Falaq. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atutegeeza ng'agamba nti nzirukira kugamba ategeeza Allah tabaraka wa ta'ala nti gamba nti nzirukira eri Allah omulezi w'amakya, nga neewogoma gy'ali ankingiriza obubi obuli mu ebyo bye yatonda, n'obubi obuli mu kizikiza ky'ekiro, n'obubi bw'abakyala abalogo abafuuwa mu bifundikwa, n'obubi bw'ow'ensaalwa ng'emukutte. Waliwo hadithi gye njagala okwongerako biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, nga hadithi eyo ya sahabiyul jalili ayitibwa Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu anhu, nga ajijja ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi anillah tabaraka wa ta'ala, mwebyo byajjulula nga ajja ku Allah we subhanahu wa ta'ala n'abitutegeeza. Qaala, nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti Allah yagamba nti inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum, mazima ddala nze natonda abaddu bange nga bali pure, tebalinaamu shiriki, balungi, bali ku mulamwa, bali ku bubumbwa. Yabatonda Allah tabaraka wa ta'ala nga bali ku bubumbwa. Agamba nti wa innahum atatuhum ash-shayatinu, mazima ddala sitaani zabajjira, fajitalathum an dinihim, ne zibajja ku ddiini yaabwe, wa harramat alayhim ma ahlaltu lahum, era ne zibeera nga zibaziyizaako ebyo bye nabakkiriza ng'omuziro. Abantu bagamba nti endiga teriibwa olw'okubanga gwe sserunkuuma, gwe lujja, gwe bbosa, gwe nalunkuuma, gwe nabbosa, wa hakadha. Okiwulidde bulungi? Naye ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala endiga eri halaali yagikkiriza ogirya. Kakati sitaani zino bwe zijjira abantu ne zibeera nga zibaziyizaako ebyo Allah tabaraka wa ta'ala bye yabakkiriza okubeera nti babikozesa oba babirya. Agamba nti wa amarathum an yushriku bi, ne zibalagira okubeera nti bangattako ma lam unzil bihi sultanan, ebintu bye sibasizanga, bye sibawangako bujulizi, bye sibakkirizangako okubeera nti babisinza n'akamu n'akeddagala. Katunulira hadithi eyo barakallahu fikum, gyetegereze bulungi mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala, oleme kuddamu kwekwasa n'omuntu yenna yeekwasa bye tuyise specious arguments, enneekwasa ezitaliimu, enneekwasa ezitakola makulu, ezitazitowa n'akamu n'akeddagala. Sheekhe wange zaatera okuyita nti okwekwata kuwuziza nabbubi. Okiwulidde bulungi? Hadithi ajjemu ebyokuyiga, ajjemu ebyokuyiga. Sitaani ze zijjira abantu ne zibabuza, ne zibawa ebyokwekwasa ebitaliiyo, ne zibabuzaabuza, ne zibajja ku mulamwa ogw'abatondesa. Barakallahu fikum.
وكثر الله من أمثالكم نولش بارك الله فيكم awantu awo wakulu nnyo twetegerezeewo. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti mu ssuula eyo amakulu suratul falaqi eri gye twakulembedde okusoma, qul a'udhu birabbil falaqi min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri an-naffaathati fil 'uqadi wa min sharri hasidin idha hasada. Sheikh ajogerako ki? Agamba nti mu ssuula eyo Allah subhanahu wa ta'ala atusomesa nti ayina byatonda nga bibi, n'atulagira twewogome gyali atukingiriza obubi bw'ebitonde bye, atukingiriza obubi bw'ebitonde ebyo. Mu byo Allah subhanahu wa ta'ala atunokoleddeyo abakyala abalogo abafuuwa mu bifundikwa. Omutima gw'omuluŋŋamu bwe guwulira ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayogedde, guddukira ku bakyala abalogo abashiriku abafuuyi b'emmindi ez'eddogo. Abo Allah subhanahu wa ta'ala bayogerako. Wa barakallahu fikum. Naam, olina okuddukira ewa Allah subhanahu wa ta'ala ng'omusaba akutaasa obubi bwabwe, abakutaase bo bennyini. Okiwulidde bulungi? Akutaase embeera zaabwe, akutaasa okubeera nti obeeranga bo. Okiwulidde? Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti Allah subhanahu wa ta'ala atulaze nti abakyala abo babi, n'ebikolwa byabwe bibi, tabaagala era n'ebikolwa byabwe tabyagala. Awamu n'ekyo ng'atukakasizza nti ye yabatonda era ne bye bakozesa eddogo ye yabitonda. Atukakasiza Allah tabaraka wa ta'ala bo bennyini yabatonda, ate n'ebyo bibakozesa mukola amalogo gaabwe era mu ngeri y'emu bitonde byani by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti kale si buli Allah subhanahu wa ta'ala kye yatonda nti akyagala, wabula alina bye yatonda n'abitugaana. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Agamba Sheikh nti ye yatonda amajinni abashiriku ge baateekululamu ebika ne bagayita lubaale, emizimu, empewo, emmandwa, bajjajja, abakulu n'ebirala. Kyokka amajinni ago Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okugasinza era n'atutegeeza nti go gennyini yagatonda kumusinza. Amakulu Allah subhanahu wa ta'ala nago gennyini yagatonda kukola ki? Kumusinza. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, eri mu suratu Dhariyat 5:6. Agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti saatonda abantu wadde amajinni okujjako lwa kunsinza. Amakulu saatonda majinni n'abantu okujjako diru eryemu lwa kunsinza. Amakulu kunjawula, amakulu kusinza nze nzekka nga tebangattako kirala kyonna. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti bw'atyo bwe yatonda embizzi n'agitugaana, ne bw'ebanga ewoomera nnyo abagirya, n'atonda mwannyoko n'amukugaana ne bw'aba mulungi nnyo. N'olwekyo Allah azza wa jalla yatonda embizzi, ye yagitonda kitonde ki, naye n'agitugaana okugirya newankubadde nga waliwo beewoomera okufa naye bakola nsobi. Allah subhanahu wa ta'ala yakigaana era tebajja kubeera na bujulizi bwakwekwasa nti ate Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugaana okugirya ate lwaki yagitonda. Okiwulidde bulungi? Sheikh alese ekyokulabirako ekirala nga kirungi nnyo, kyetegereze bulungi. Allah azza wa jalla ye yatonda mwannyoko. Oyinza okwongerako nti ye yatonda sengaawo, oyinza okwongerako nti ye yatonda maamawo. Okiwulidde bulungi? Oyinza okwongerako nti ye yatonda muwalawo. Okiwulidde bulungi? Allah ye yabatonda, naye atawamu n'ekyo n'abakugaana okubeera nti obawasa. Naam, n'abakugaana okubeera nti obawasa. Bw'aba mwannyoko ne bw'aba mulungi atya, Allah subhanahu wa ta'ala n'amuggaana. Bw'aba nnyoko ne bw'abeera afaanana atya, Allah subhanahu wa ta'ala n'amuggaana. Naam, bw'abanga muwalawo
ne bw'aba afaanana atya Allah subhanahu wa ta'ala yamukugaana. Nolwekyo barakallahu fikum kati sheikh kyatulaze wano biidhnillahi tabaraka wa ta'ala okiwulidde bulungi mwannyoko ne bw'aba mulungi atya Allah subhanahu wa ta'ala yamukugaana naye atawamu n'ekyo ye yamutonda. Nolwekyo sheikh agamba hafidhahu llahu ta'ala nti n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala okutonda obutonze ekintu si bujulizi obukikkiriza, si bujulizi obukkiriza ekintu ekyo kasita wabaawo obujulizi obukigaana. Naam, okutonda obutonzi Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba yatonda gwe n'ogamba nga Allah yakitugaana waliwo obujulizi bulungi nnyo ate gwe ne weekwasa nti kakati ate lwaki yakitonda ekitegeeza omuvunaana. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Allah subhanahu wa ta'ala tabuuzibwa ku kyabeera akoze. Ebintu bye byonna byakola lil hikma, abikola lwa hikma. Okiwulidde bulungi? Kati gwe ng'omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala in kunta ta'tarifu bil ubudiyya, bw'obaga ddala okkiriza obuddu nti oli muddu wa Allah tabaraka wa ta'ala, sam'an wa ta'a. Allah subhanahu wa ta'ala kyakwagalamu mpulidde era ngonze, that's all. Kyakwagalamu w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, so si kumera mawaggali omubuuza nti akati aŋŋaana kyaki, oba kati akiŋŋaana ate lwaki yakitonda. Subhanallah, ebyo ebibuuzo tebibuuzibwa mukkiriza, bibuuzibwa mubuze. Okiwulidde bulungi? Bibuuzibwa mubuze. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa hafidhahu llahu ta'ala nti kati watya nga tulina obujulizi obutongole obuyitirivu obutugaana shiriki era nga ly'ezzambi erisinga obunene mu ddiini yaffe. Naam, kakati si kutonda kwokka wabula ate waliwo obujulizi obujja nga nakani shiriki nga bumugaana. Obujulizi obuyitirivu ennyo mu Qur'ani ekitiibwa mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Kati gwe tulina okubuuza nti ali lwaki yabitonda? Abadan, wabula Allah kyakwagalamu kubeera nti ogonda oteke mu nkola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera akulagidde, oba weewale ekyo Allah azza wa jalla kyabeera akwewazizza, oba kyabeera akugaanyi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti y'abaffe tebakimanyi nti ebintu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda be babikozesa mu nkozesa enkyamu, so nga basobola okubikozesa mu nkozesa entuufu. Naam, abantu abo ab'amawaggali bamawale, okiwulidde, abeekwasakwasa obusongasonga bajeemereko. Sheikh kyabuuza nti tebakimanyi nti ebintu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yabitonda, yes, naye ate nga basobola okubikozesa ne babikozesa mu mbeera erimu omugaso. Naam, ate awamu n'ekyo bennyini be babikozesa ne babikozesa mu mbeera enkyamu Allah gy'atakkiriza. Weetegereze bulungi wano. Sheikh kyabuuza kankaddemu, y'abaffe tebakimanyi nti ebintu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda be babikozesa mu nkozesa enkyamu, so nga basobola okubikozesa mu nkozesa entuufu. Naam, agamba Sheikh w'ekitiibwa nti embidde n'essubi bisobola okukozesebwa mu nkozesa ey'omugaso ekkirizibwa mu ddiini, bisogolwamu omubisi omuwoomu ogutatamiiza oguli halaali. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti asukka awo n'akwata omubisi ogwo n'agufuula omwenge, ate n'agamba nti ebbidde n'essubi Allah subhanahu wa ta'ala ye yabitonda ng'ayagala abantu babikolemu omwenge, era mbu okutondebwa kw'ebbidde n'essubi bujulizi obulaga nti omwenge guli halaali, era mbu Allah subhanahu wa ta'ala ayagala obutamiivu, oyo abeera mu buyabuya oba aba mu buyabuya. Okiwulidde bulungi? Aba mu buyabuya n'okutemerera Allah subhanahu wa ta'ala ebintu byatagambangako wadde okukkiriza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti ne mwannyoko wa mugaso nnyo gy'oli mu mbeera zonna ezitali za bufumbo.
amukozesa mu mbeera z'obufumbo nga bwe yeewunza nti lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda nga mukazi singa Allah yali tayagala neegatte naye teyali mutonze nga mukazi ekitegeeza ali halaali gyendi ng'abakazi abalala oyo naye aba mu buyabuya ow'olulango. Sheikh agamba hafidhahullah n'olwekyo kituufu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ye yatonda amajinni n'emiti n'essubi n'embugo. Amajinni yagatonda kumusinza. Amajinni Allah subhanahu wa ta'ala yagatonda kumusinza. Kwegamba abantu gebekwasa nti bagasinze, abantu bagasinza bujemu bwabwe, abantu bagasinza amajinni naye okuwe obujulizi nti Allah si yabitonda. Singa yali tayagala bwati ati lwaki ate yabitonda? Sebo ng'omuddu bwatyo bwabuuza. Naye Sheikh kyakugamba wano nti kituufu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ye yabitonda. Wakiwulidde bulungi? Era wano akujjiddeyo n'agamba nti amajinni yagatonda kumusinza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yagatonda kumusinza ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla. Agamba ki? Nga bwe yakitutegeeza mu Qur'an yagatonda kumusinza, nga bwe yakitutegeeza Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'an ali ku aya eri yaleese wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa barakallahu fikum. Agamba Sheikh teyagatonda kusinzibwa. Abashiriku be baava ku mulamwa ne basalawo bagasinze era ne bagatuuma amannya ag'ekishiriku oba ne bagatuuma amannya g'ekishiriku nga lubaale, emmandwa, emizimu, empewo, bajjajja, abakulu n'amannya amalala. Agamba Sheikh omugaso gw'emiti n'essubi eri obulamu bw'omuntu gumanyiddwa bulungi. Omuntu wa ddembe okubikozesa obulungi abizimbamu ennyumba, emiti n'agijjamu embaawo, essubi n'alibikkisa olusuku oba okulisogoza omubisi. Ate era emiti n'essubi asobola okubikozesa obubi n'abizimbisa essabo, ebiggwa, amasiro oba obuyumba mbu obukuuma empewo z'ekika, n'akaafuwala nga bwe yeekangabiriza nti emiti n'essubi Allah yabitonda ng'ayagala bizimbwemu amasabo abantu basamire. Subhanallah. Allahu akbar. Nasalullah subhanahu wa ta'ala al-hidayah. Saba Allah tuwe obulungamu. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti olw'okuba eddiini y'abashiriku mu nsi yonna yeemu, n'abashiriku abedda bonna abaatumwangamu bannabbi, Allah basiime, abaatumwangamu bannabbi baakawaŋŋamulanga nti Allah ye yabawa ebyobuwangwa era mbu n'olwekyo ye yabakkiriza bakole obushiriku. Ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ng'abalimbisa era ng'abalaga nti okwekangabiriza okwo n'okutemerera, okwekangabiriza okwo n'okumutemerera bibongera bukafiiri na bubuze na kuzikirira. Nti amakulu Allah yagamba waqaalu, ne bagamba law shaa arrahman ma abadnahum ma lahum bidhalika min ilmin in hum illa yakhrusun.
am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun mu suratu Zukhruf okuva ku 2 paka ku 22 agamba wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ne bagamba nti singa Allah yali tayagala tubisinze tetwali bisinzizza. Ekyo kye boogera tebakirinaako obujulizi bwonna okuggyako okulimba obulimbi. Waliwo ekitabo kyonna kye twabawa amakulu nga kibalagira oba nga kibawa ebbeetu okusinza ebintu ebyo, ng'ekitabo ekyo kyebekutteko tebakirina. Okiwulidde bulungi? Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti wabula okwekwasa nti mazima ffe twasanga bakitaffe balina eddiini, era mazima ddala ffe ku buufu bwabwe kwetuluŋŋamira. Allah subhanahu wa ta'ala era n'agamba nti sayaqulu alladhina ashraku law shaa Allah ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay'in kadhalika kadhaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhann wa in tattabi'una illa adh-dhann wa in antum illa takhrusun mu suratul an'am. Kiwulidde aya ya 18 agamba tabaraka wa ta'ala nti abashiriku bajja kugamba nti singa Allah yali tayagala tukole shiriki tetwali mukoze wadde bakitaffe okumukola, era twali badde tetuziza kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyataaziza. Bwe batyo abashiriku abaakulembera nabo bwe baalimbisanga ababaka okutuusa ebibonerezo byaffe ebyabatuukangako. Babuuze nti mulina obujulizi obukakasa nti ddala Allah subhanahu wa ta'ala ye yabasiimira obushiriku bwammwe mu butuwe naffe tubulabeko? Temulina bujulizi bwonna okuggyako okugoberera obugoberezi ebirowoozo byammwe, era temulina bukakafu bwonna okuggyako okulimba obulimbi. Tebalina bukakafu bwonna, balimba bulimbi. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yakigambe yabatonda abategeera okufa obufi. Okiwulidde bulungi nga okumanya abategeera asingana bo bennyini bwe beetegeera. Asingana bo bennyini bwe beetegeera. Agamba Sheikh w'ekitiibwa mu bujulizi obwo Allah subhanahu wa ta'ala yakyoleka bulungi nti abagamba nti ye yabasiimira ebyobuwangwa, abagamba nti ye yabasiimira ebyobuwangwa boogera bulimba bwereere, ne bye boogera tebabirinaako bujulizi bwonna. Tebalina kitabo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kye yabasiza nga kibakkiriza oba okunnyonnyola oba okuluŋŋamya, nga kibakkiriza oba okunnyonnyola oba okuluŋŋamya eddiini yaabwe. So nga balina obujulizi obw'olwatu mu bitabo byassa obwagaana ebintu ebyo, amakulu okubisinza, okiwulidde, okubisaba, kubiwongera. Agamba Sheikhe nti kyokka babusuula muguluka ne beerippa kuwuziza nabbubi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ya rabbi. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Olwaliro biidhnillahi tabaraka wa ta'ala katukomaawo insha Allahu ta'ala n'omusomo gwaffe guno. Tunasinkana ate omulundi omulala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba nga akyatuwadde
ku buwangaazi. Bana tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulungamye n'abantu baffe, bakyala baffe, abaana baffe, bakadde baffe, baganda baffe, mikwano gyaffe. Okiwulidde? Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tumusaba ffenna atulungamye ya rabbi, atutaasa obushiriku, atutaasa shiriki n'abashiriku. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukumire tawhidi ne sunna, atukumire enzikiriza entuufu, tutuuke okumusinkana owekitiibwa Allah azza wa jal nga twali basiraamu ebbanga litwamala ku duniya. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.